otegeera ddi nti lubaalewo alimu ekizibu. Era ekituntundu kye bayita kinene batenda kinnyonnyolwa kitya? Kubanga waliwo ekituntundu kye tunnyonnyola nti kinene nnyumba, kinene ttaka, kinene kyawanga. Kinene kyawanga ekituntundu ekyo kwe kubeera nga mulina famire n'owulira nti jjajja muzzukulu we yamutemye babadde bafa lwa bibanja, kati ekyo ekinene kyawanga. Kinene batenda kye kitundutundu omuntu wammwe bw'ayinza okugwa ku kabenje emmotoka n'emufuula obulere nga muyina muyozaawo bitiiyo. Kyekintu ky'otuuka wali n'okwata Kalevu n'ogamba awula banne kino ekikangabwa sikirabanga, wenna n'oyiika n'omubiri n'enviiri ne zikuba ku mutwe n'ebyenda ne bikutokota. Ke katuntundu ka kinene batenda. Mugende nga mugoberera famire zammwe. Kinene ttaka kye kituntundu abantu babeerera omwammwe bavaamu embuto bazaala abaana batatuuse n'otuuka ku kijja nga amalalo g'abaana ge gasingako obungi, ekijja kinene kiringa limbo, mufa ebintu ebitategeerekeka. Ye kinene ttaka. Okitegedde? Kinene nnyumba ye muntu okubeera awo nga ebintu ebikuluma tebitegeerekeka. Mwenna nga famire, taata endwadde zimuluma tava mu malwaliro, maama akekejjana bamugambye endwadde ziringa 7, abaana ab'obuwala bonna omusajja amwagalako yagenda gy'obeera nti bawunya naye ng'ate balungi mu ndabika. Maama ne yeewuunya abaana abalina ku luggya balungi biki, naye buli awazaala akaana akazaala akaleeta waka ate nga n'abasajja tebamulabirira. Okitegedde? Abaana ne babeerera ewaka ab'obulenzi nga buli kaseera gwe bawaayiriza ne bamukwatira ebintu ebitaliimu, kumusiba, ebintu ebyenjawulo bwe bityo. Omuntu waviirako okugamba nti ebinnuma tebitegeerekeka, olina kugamba bya mu nju. Naye nga bakugamba nti bya mu nju oyinza omubuuza ntandikire wanga naye tabinnyonnyola, wabula bagamba eby'omu nju bimuluma oba bibaluma, eby'omu nju bibasumbuwa, eby'owaka, eby'ekika, eby'omu nju. Kati awo ewali ekkowe lya kinene nnyumba. Kinene nnyumba eby'omu nju bituluma naye nga bibalemye okutegeera oba okutereeza oba okuzuula. Ye kinene nnyumba. Kugamba muba n'embeera gye mutambuliramu nga nnene nnyo naye ate nga si kyangu kya gitereeza. Kye kivaamu kinene nnyumba. Kitegedde? Kinene batenda. Kye kituntundu oba oli bw'anaafuna accident mwenna n'ebyenda ne bibatokota nga motoka emufudde bulere. Ekintu ekitendebwa, ekintu ekisembayo obunene ky'osobola okulowoozaako n'otendereza n'otenda nnyo, ekinene batenda. Okitegedde? Kinene ttaka. Kye kitundutundu w'osangira ewaka nga ekijja kinene mulinga abalina limbo, kuliko obulaalolaalo obutono bw'abaana bwa mbuto zaavaamu bwe butyo, nga naye weewuunya ekika ekyo mugenzi okuziikayo naye nga baleka bafa nnyo. Okitegedde? Ye kinene ttaka. Kinene kyawanga naye mubannyonnyodde. Okitegedde? Kinene kyawanga naye mubannyonnyodde. Kati omanya ddi lubaalewo nti alimu ekizibu? Omanya ddi nti lubaalewo gwe obulamu bwo butambulira ku bikangabwa era ng'ekikangabwa kisobola okunoonya ggwe oba omwana wo oba bbaawo oba mukazi wo oba taata wo oba sengaawo? Omanya ddi nti kino kye ndoota kirangirira bulamu bwange oba kirangirira bulamu bwa baganda bange oba bwa taata oba bwa mwami wange oba mukyala wange? Ekirooto ky'oloota mulekerawo ogandawaza ebirooto bitwala ng'emboozi. Oloota ekirooto ng'oli mulamu n'ozikuka ng'oli mulamu naye nga wavudde mu kirooto. Lubaale aba ayogedde ng'amaze, aba alabudde ng'amaze. Okitegedde? Era mutegeere amakulu g'ebirooto n'obunene bwabyo, mufune entiisa mu mutima. Oli ava mu kirooto ng'atidde naye nga just kutya nga talina wamuluma, ekirooto n'akitemerako ettaka ate n'ayongera n'alooterako ebirala. Kati abantu abasinga obungi mulekerawo okutambula ng'ogenda okwetereeza nga mulinze embeera kumala kujja. Abantu mugende nga mwebuuze, waliwo enkola eri e Bulaaya mu bazungu nti buli mwezi ogenda ku check-up mu bazungu, Netherland, Bungereza, America, ludda wa ensi z'abazungu baba ne family doctor
oba babeera n'ekintu tugambe nti olina emirimu gy'okola oba mu bitongole mwokola, bagenda buli budde okukebera obulamu bwe balabe oba alinamu omusujja naye nga tegunnaba kukula, era bagenda ku check-up ogenda okutuukayo nga bamugaa nti olina malaria naye ng'ate si mulwadde, nga bamuwa eddagala malaria badde tannakula, obuwuka bubadde bukyali buto, check-up. Naye eno bannayuganda balinda kumala kugwa ku ndiri. Ensi z'abaddugavu ezitannakula zirina ekizibu. Omuddugavu wa wano alina kumala kugwa ku ndiri okugenda mu ddwaliro, era ne bw'abeera ng'alina wamulumaaluma oba magulu gamumeketameketa biki, alinda kumala kugulu kubanga tekukyatambula ng'agudde ku ndiri. Naye ekyamazima omuntu yandibadde ng'ayitako mu mikono gy'abasawo buli luvannyuma lwa myezi 2, kale kitono nnyo. N'oyitayo ne weekebeza omusaayi n'olaba nnina akawuka, kubanga bulijjo ngenda mu bwenzi, bulijjo njagala abakazi. Check-up yandibaddewo oluvannyuma lw'emyezi 2 oba 3, n'ogendako ku basawo baddokita ne weekebeza n'olaba nnina akawuka mu bbanga lino lyenkubye amabega lya myezi 3, bw'oba tokayina ne bakebera omusaayi ogwa typhoid, ogwa malaria, ne bakebera omusaayi type C, malaria, kabootongo, biki, ndi mulamu. Okitegedde? Omuntu ebbanga ly'owangaalira mu nsi ositula ebizitowa, olima, okuba bulooka, bintu ebyenjawulo bwe bityo, omuntu yandibadde ng'agendako mu sikaani. Tugambe olina ewakuluma bbina litera okukuluma, ennyingo za nviiri zitera okukuluma, otera okufuna ekintu kikuluma mu magumba bwe kityo. Omuntu yandibadde ng'agendako mu sikaani, ne bamusikaaningaku ne bakubuulira obulwadde nga tebunnakula. Abamu mugenda okulwala okugwa ku ndiri ng'endwadde yeetaaga obukadde 2 nga nkulu, nga yakula dda. Kati ku sayidi eyo ey'ekisawo ekizungu, eyo nejjeebeera ng'etambula bw'ekyo, ng'era abaddugavu tuli mabega. Saata abazungu akuma omubiri gwe nga mulamu, talinda kulwala, talinda kutintima. Kyova obalaba bo nga balamu, babeera balamu mubiri gwabwe. Okitegedde? Kakati ne lubaale bw'ali, olina ebirooto by'oloota, si gwe obiyita, tewabigula, sigamba nti oyenjera ku basawo nti oba oyinza okuba gy'obinaawuuza. Naye mukazi wattu otandika mpola, oli mu senior 4, senior 6, Makerere, omaliriza okusoma, olina ebintu by'olaba ng'oli mu P4, olina ebintu by'ozoolaba ebimu biroota ne bibeerawo. Okitegedde? Olina olumu ebirooto by'ovaamu nga byantiisa nga n'omutima gukkuba, olina ebirooto by'ovaamu ng'oweraliikiridde n'okweraliikirira, naye ate n'ova mu kirooto n'okireka awo ng'olaba fayini tekiriiwo, naye ng'ate mu kirooto ozuukusa otidde. Kati abantu abasinga ne muteefumiitiriza, abamu mulinda bimbe kumala bakuba ku ttaka, abamu mulinda mirimu kumala kusaanawo, abamu mulinda misomo kumala kufa. Diiru z'obadde otegeka oyagala genda mu Amerika luddawa, ekintu ne kikuziyiza naye nga bulijjo kikuloosa. Oluusi ogenda ku kisaawe Entebbe okulinnya ennyonyi, oluusi paasipooti yo oluusi ebulako, biki biki, oluusi n'oloota abazungu, n'oloota ennyonyi ziri mu bbanga, n'oloota ennyonyi ng'ekulesse biki. Kati bulijjo oloota ennyonyi ng'ekulesse, ate otuusizza ofunye omuntu akwatirako oyagala genda Germany. Otuuse ku kisaawe bifudde, oluusi tebifudde, oluusi obuusi ogenze, otuuseyo emirimu gyo gibuzeeyo, naye nga bulijjo oloota ku nnyonyi ezo. Okitegedde? Kati abantu abasinga ebirooto bye muloota mubitambulireko, lwakuba eky'omukisa omubi kye tulina nti ojja kugenda ku musawo ate oluusi ng'atajja kukuzza mu Lufalansa, ajja kukuzza mu kubuzaabuza biki, so nga n'omusawo naye yandibadde direct, ekintu ekikulese n'akikuyamba, mutoli mulwadde n'akuyamba mu embeera ekuleese, n'akugamba nti ebintu bino by'oloota bitegeeza bwe biti. Oluusi oyagala kugenda bweru, abaana bangi nnyo bagenze bweru tebakungudde, bavuddeyo 0. N'atuuka eyo n'abonaabona ne bamukubirayo, oluusi emirimu ne gibula, oluusi ne gimwekyangirako, abaana abamu abawala n'avaamu ne yeetunda n'okwetunda nga tayagala kudda kuno kuswala. Era mulimu abaana abamu nga bali bweru eyo nga bamalaya nga beetunda naye nga si kye kyabatwala. Nga baatuukayo ekyali kimututte ne kifa, mirimu ne gifa, oba kiyumba ne bamugobamu. Okitegedde? Oba n'afuna okukyankalanyizibwa. Kati wakati ng'ayandayanda, ate ne waka bamanyi yagenda bweru, tayagala kuddira awo, tayagala kuswala, tayagala kugamba nti ekyo kyamulemye. N'akwatagana ne bawala banna, bakwataganye nabo agenda okubazuula ng'ate baakukkubo. Bamuyitiramu ku mirimu egyo bamugamba bino byangu, ofuna abasajja bano b'ofunye $1 bweziti. Kati agenda okuwulira ng'akiguze, ng'ate teri yamumanyi, teri muganda we, teri yamulaba, teri ajja kuleeta lugambo waka.
abaana bamu ne bafa manyige ne bagenda mu bintu bye bataagenderera. Abamu bali mu bwamalaya nga tebabwagala, ffe twogera nabo. Bali mu bwamalaya abamu nga tebabwagala, nga nnaku yansi yatya okuddira awo. Naye nga si kyekigendererwa kye nga takyagala, ng'era olunaku lwaliweza ssente n'akivaamu ajja kuba akivuddemu nga tajja kukikola. Abamu bakirimu nga bakaba nga ku nnaku kwe batudde. Si buli gw'olaba mu bwamalaya nti abwagala. Si buli omu nti alinamu essanyu. Si buli omu nti ayagala abasajja bana nti kyekyali ekigendererwa kye. Eno bagiyita nsi. Ensi si kuleekaana. Buli omu waali walabira enjuba n'omwezi. Okitegedde? N'olwekyo mugobererenga nnyo ebirooto bye muloota, mufunenga first aid nga temunnalwala. Mutambulirenga nnyo ebirooto, tuuka ku musawo tomugamba nti nze kunkebera, mutuuka ku musawo beera direct. Mugambe lwaki ndoota nnyo omusajja ng'ali mu kkanzu. Mugambe lwaki ndoota nnyo omukazi ng'akutte omuggo. Mugambe lwaki ndoota nnyo omukazi nga mukadde. Lwaki ndoota nnyo nga nninnya ennyonyi. Lwaki ndoota nnyo abazungu. Lwaki ndoota nnyo ebizike nga bingoba. Lwaki ndoota nnyo emisota nga ginnuma. Twalayo ekirooto, tolinda kulwala. Ate bw'oba ogenze ku musawo tomugamba nti nkebera. Nedda, bw'anakukebera omweso gujja ate kuwanvuya gugamba ebirala. Gendera ekirooto ky'oloota ekikwesibyeko ekijja enfunda eziwera 3 oba 2. Gendayo kibuuze, mugambe jjajja nina ensonga endeese. Jjajja mu kiro nga nneebase, nina ekirooto ekinneetayirira ku mutwe, naye simanyi makulu gaakyo. Kitegeeza ki? Abantu abasinga waliwo abantu abamu nga tebeetaaga na kukola lubaale. Waliwo abantu abamu abafiirwa emirimu gyabwe nga tebaali bagifiirwa. Waliwo abantu abamu nga balina ensonga entono ennyo nga singa bagitegeera bukyali singa bali bulungi. Eriyo abantu abamu abeetaba mu bikolwa by'okusamira nga tebaali baakusamira. Eriyo abantu abamu abatankuula lubaale nga beetaba mu bikolwa ebitajja, okugeza okugenda mu bikolwa eby'omukwano ne mwenuuna wansi, n'okwata akasolo k'omusajja n'okanuuna ng'ate ekifo ekyo tekyali kya mukamwa. Ebintu ebisinga ne bisitula bajjajjammwe nga bo baali bategeera ku mirembe gyabwe ng'ate ggwe omwana ekkubo ly'okutte si lyeryo. N'ojja ositula lubaale n'ositula lubaale n'obonaabona oloota ebintu eby'enjawulo eby'entiisa ebikangabwa, bakuloota bakugoba kukutta, bakutta ebyambwe, bakutta amafumu, bakugoba kusaanyaawo, bakuloosa bakusuula mu binnya ebiwanvu, n'otuuka ku musawo n'alyoka akugamba bw'olina okubikka kabaka, bw'olina okukola ky'olina okugenda essese, olina okugenda luddawa mu nsozi. Kumbe ggwe watankuula ebintu ebyo byali bisirise. Wali tonneetaba mu bikolwa bya buseegu, byali tebiri ku mutwe gwo. Eriyo abantu abamu be tulina ng'alina okutabaala ensozi zonna, naye ng'ekituufu ewaabwe si alina okutuula mu lubaale. Abo bangi ddala 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 ddala. Naye ng'ebikolwa bye yeetabamu, omutima mubi, tayagaliza, ayolesa obukyayi, alina omutima oguloga, alina omutima oguwulira gundi afumbiddwa nze sifumbiddwa, natandika okukolima n'anyigira omuntu ng'avudde mu bbanga. Ebintu ebisinga obungi bitankuula empewo ne zidda. Omuntu mu nsi yandibadde n'omwoyo omulungi ogutali gwa bukyayi. Omuntu mu nsi wandibadde oyagala munno nga bwe weeyagala. Omuntu mu nsi okutuukiriza akabonero k'emyoyo oyagala munno nga bwe weeyagala. Oli bwakuvuma muviire otambule. Eweetaaga okuyomba lekera obutalabika buyombewo. Buli muntu alina malayika gye bamutonda, naye buli muntu alina omuzimu gw'ayita nagwo. Buli muntu alina emyoyo egimuliko, egimukuuma, egimutaliza abalabe era egimwagaliza ebirungi. Okitegedde? Buli muntu gw'olaba si mwerere. Teri muntu mwerere, kabe faaza, kabe mwalimu, kabe sseka, kabaani, kabe pulezidenti. Teri muntu mwerere. Buli muntu alina ebintu by'ekika kye ebimukuuma. Naye ebintu by'ekika kye ebikuuma kasita ova mu kkubo ettereevu n'okwata ekkubo ery'ekisiru nga bisituka, nga bitandika okubonereza, nga bikutanza. Ffe tukyaziza abantu bangi nnyo, n'akola buli kimu ekyetaagisa, ne yeebakirira lubaale, n'atereeza lubaale, n'akola biki, n'awunzika ng'afuna obubaka obumugamba tukusonyiye. Ne wabaawo omuntu atambuza ensonga za lubaale n'azituuka wazituusiza ne bamugamba nti si gwe wali olina okusamira lubaale, kati gwe genda. Okitegedde? Naye nga kivudde ku ki? Abantu abasinga obungi batankuula empewo. Enneeyisa z'abantu nga bali mu nsi zirina okugendererwa. Lwaki munuuna obusolo? Lwaki omusajja oteeka akalevu mu kasolo k'omukazi n'obaamu nga akalevu ebirevu byonna nabito bye bijjudde, olinga ng'awuusa ebinyeebwa? Kiva ku ki? Lwaki? Lwaki mweyingiza mu bikolwa ebitali bya bulijjo? Lwaki owoomerwa ebintu ebitalina tesiti? Tesiti ki eziri wansi awo? Lwaki ofuna tesiti mu kintu nga bajjajjabo tebakifunamu tesiti? Lwaki oyingira mu bikolwa by'okunywa enjaga nga mu bulamu bwo tewalina kunywa njaga? Ebintu ebimu ebitankuula lubaale byebyo. Ffe tufunye abantu bangi naye ng'okunywa enjaga kwe kumukozesa lubaale. Lwaki wanywa enjaga?
eriyo abantu abateekeddwa okunywa enjaga nga bangi baba bamweyana ng'alina oginywa ate ngera bw'anaatereeza lubaale enjaga ajja givaako. Enjaga si kyakunywa ky'abantu, enjaga si kyakunywa kya mpewo, enjaga kkubiro, enjaga kitundutundu omusana omugusinzira okukubira. Enjaga bw'otereeza lubaale n'omuggusa enjaga biwummula, wala gyawummula, ebyokukozesa ebitamiiza biwummula. W'omanyira nti empewo tezikkanya na bintu ebyo, wabula ebintu ebyo empewo zikkanya nabyo wakati nga zikubonyaabonya zikkuba obulweke ekirungi mu nsi. Okitegedde? Eriyo abanywa enjaga y'ekitegeevu, eriyo abanywa enjaga ng'ebajja ku mulamwa. Onfuna ebintu ebitamiiza oli n'agaaya amayirungi ebikono ettama ne lizimba n'abanga ekisolo. Mulowooza kya buntu, si kya buntu, bibonerezo. Ddayo ku kyakutondesa, kiki ekiteekeddwa okulya omuddo nti nsolo? Omuddo onoogulyanga ddi nti ng'omaze okugufumbako? Ye nakati, ye ddoodo, lye jjobyo, lye bbugga, lye ssunsa, lye ttimpa. Onoolyanga omuddo ng'omaze okugufumbako oba okugubugumyako. Ekisolo kinaalyanga omuddo omubisi ogutali mufumbeko. Ne batwawulira ova ku kyokulya omuddo, ova ku ki okulya amayirungi? Lwaki? Ero nakkubiro tejjajjaffe bamweyana kulya bijiji, enjaga, walagi, ow'obuveera, biki temuli kalungi. Kyokka ate oteekeddwa bikozesa olw'ensonga nti bamweyana akubanja, bamweyana abanja ekika kyo, ayagala kijja ku mulamwa. Empewo y'abamweyana ebabanja, okitegedde? Bamweyana anoonya abantu bano babuzizzaako nti obwekyusizo. Buli lwonywa enjaga olowooza kutta gundi nga bakusiba mu kkomera. Bamweyana awo wonna akunoonya. Mu kkomera gy'otandika okwebuuliza gy'osanga n'abakuwa amagezi ne baggaa naye bino bya mu nju bye bikusumbuwa. Ojja kgenda okuva mu kkomera ng'oteredde mu layini ng'ogenda ku musawo okwebuuza. Bw'onoosamira ennyo nga bamweyana agamba nti okunywa enjaga kyali kibonerezo, gyali miggo, kati enjaga giwummuze. Ebintu eby'enjawulo ebifaanaganako bwe bityo. Temulinda kufuna bizibu, mutambule nga mwebuuza, tolinda nga mirimu gyo kusaanawo. Ebyama by'abagagga si kulima. Ebyama by'abagagga si bino bye babalimba mu natundanga kabalagala, natundanga ngoye, natembeeyanga buleega. Si bye byama by'abagagga. Abagagga bagenda ne batuuza emisomo eyo bakwagalana, ne babatuuza ne babagamba tandikawo akalimo, kola kando, kola biki, nange natandika bwentyo biki. Bye bayita ebyama by'abagagga ye muntu okufuna ssente nga banno tebazifuna. N'ofuna ssente nga mu kika kyo bakaaba twaha nga ntulegi. N'ofuna ssente ng'emikwano gye wayitanga nagyo ogiresse emabega. N'ofuna ssente n'ogula emmotoka n'ozimba akeedi naye nga banno be wayitanga nabo bali ku bugaali, bali ku pikipiki, basula mu nnyumba za bisenge bisatu naye nga ggwe oli mu akeedi nga wabakuba eggaali n'obaleka. Kati ebyama by'abagagga kye ki? Tuula ku buliri weebuuze, ssente zino ze nfuna nga sirina kintu kye nnagula, nkozesa bwongo na magezi na bigere byange na mikono. Lwaki nfuna ssente ng'ate n'abalala balina emitwe, balina obwongo, balina emikono n'amagulu era balowooza? Lwaki nze nfuna? Kye bayita ebyama by'abagagga. Abagagga muleke kwekaliza mu ssente, mutambule mugendeko ku bantu abalina okumanya okuwanvu. Weebuuze, nkoze ntya okukuuma ssente zino? Abagagga bangi baboyeddwako ebintu byabwe, zi gavumenti, amabanja mu mabanka, biki, ebintu eby'enjawulo. Bafunye ebizibu eby'enjawulo, bafunye enkayanya ku mataka, bakozesezza ssente bagobyeko abantu. Abantu balinako n'ebijja, abantu baako batuuze bataka. Omugagga najja n'agobako abantu abatalina musango, naye ng'omugagga alina ekintu ekimugoba. Omugagga nga yeerabidde nti olunaafa bw'ati abaana ng'ebintu babitunda kuba yabifuna mu makubo makyamu. Ssente ne zijja zikuwaga n'olemwa okumanya wawe nina okukoma ensingi kwata entya. Omuntu mu nsi alinamu ekibanja kye ekyamutonderwa, ziri fuuti 9 ku fuuti 4 y'entaana y'omuntu. Omuntu ku nsi ne bw'oliba tokoze, ne bw'oliba ogayadde, ne bw'oliba mu nsi nga toyagala kukola, ne bw'oliba tofuddeyo ku bya kukola, teri muntu yatondebwa ku nsi nga talinaako poloti. Buli muntu yenna ku nsi alinako poloti, kabeere mulalu, kabeere mugagga, kabeere mwavu, balina poloti efaanana. Fuuti 9 ku fuuti 4 ye poloti y'omuntu. Era olufa nga bakulagawo okoma nga basimbawo oluwanyi teweeyongeza. Kyekibanja ky'omuntu ky'alina ku nsi. Okitegedde? Kati omuntu ng'ogobaganya banno ku mataka, sooka olowooze ogambe nti okufa gye kuli. Bwe ndifa ebintu bino ndigenda nabyo ntya? Bwe ndiba mbikoze nga nkolerera baana bange, abaana balisigaza emmaali ey'amaziga? Nga tonnasengula munno ku kibanja, tonnamenyesaawo omuntu nnyumba ye, tonnazikuzaawo omuntu bafu? Sooka olowooze ebikolimo by'abantu n'amaziga, nze bwe ndiba nfudde abaana balisigaza ebintu ebyo? Okitegedde?
mwe muleetera abagagga okuleka abaana n'obadeka ngo batankuulidde lubaale gwe nga taata. Enfuna gy'ofunyemu eby'obugagga ekumala okuleka abaana ng'obalekedde omuliro gw'ensi. Abaana ne babonaabona ng'omusango gubala nga guli kimu nti taata wammwe ye yaleeta bino, taata ye yaleeta bino. Ne musoma ne mubulwa emirimu naye nga mukanya kwogera taata yalina ssente, yali mugaggafuge nga ne gavumenti emumanyi. Ne mutuuyana ne Museveni ne gavumenti nga mugamba taata yakolanga mu gavumenti, twagala akasiimo ka taata. Ne mutambula n'obwoya ne bubagwa ku ntumbu ate nazo ne bazibawa era ne mubulwa amagezi. Naye nga yali taata. Taata yaleka omukululo obubi mu nsi. Taata yaleka azimbye akeedi, yaleka azimbye zikalina 3, taata yalina seero, taata yalina amataka. Naye abaana mwabeeranga ku masomero. Temwamanyanga taata bye yayitanga mu kufuna bintu ebyo. Temwamanya oluusi ekizimbe yakizimba naye taata yagendako e Tanzania ne bamugamba atta omuntu. Kyama. Taata alese ebizimbe 3 muli mu Kayana, emisango giri mu makooti. Okitegedde? Ebintu bye mukayanira taata yagenda e Nigeria n'asangayo omuganga n'amugamba ndeetera ebbeere ly'omuntu nkuwa obugagga. Ejjini ne limuwa obugagga n'afuna ssente n'abawerera ne mumaliza Makerere. Taata n'afa, abaana ne mutandika okulaba omusana mu nsawo, ne mulaba omusana mu bulamu, ne mugenda mu makooti mukayanira ebintu bye mutaakola. Olumala obbigabana buli mwana afuna ekirowoozo kubitunda. Kasita olabanga omugagga ng'abaana batunda ebintu bye ng'omanya nti omugagga oyo teyali mulambulukufu mu ssente. Bw'olabanga omugagga abaana bakuumye ebintu bye nga weebiri, omanyanga bumanya nti emmaali yali mu makubo matuufu. Bw'olabanga omugagga afudde enkiddamu, omugagga ng'afudde abaana ne bagabana ebintu bye ne bibeerawo nga babirina mwe basolooza ssente oba bizimbe, omanyanga bumanya nti omugagga oyo yafunanga ssente bulungi. Bw'olabanga omugagga afudde, abaana ne bakayanira ebintu ne babigabana n'olaba nga abaana batunda kimu ku kimu, ng'omanya nti taata enfuna ya ssente yali mu kigoye weezinge. Teri bya bugagga birinywerera ku nsi, teri bya bugagga birikola nsibo nga taata yabifuna mu makubo makyamu. Teri bya bugagga birinywera nga okubifuna ettaka ly'oliko wasindikiriza bantu, ettaka ly'oliko wagobaganya bantu, ettaka ly'oliko wabazikuza amalaalo, ettaka ly'oliko bagenda bakolima. Okitegedde? N'olwekyo ebintu ebisinga lubaale yabireeta. Ng'oli musajja mugagga, ng'okimanyi nti oli mugagga, ng'okimanyi nti walina emikwano jjo baavu, okimanyi olina abantu b'ozaalibwa nabo mu kika bo baavu, okimanyi nti banno b'oyita nabo basinga enfuna, okimanyi nti weezimbira ku sipiidi ya yiriyiri. Tambulako mu bantu abalina okumanya okuwanvumu, obuuze nkuumye ntya ssente zino, nafuna ntya ssente zino, bakuba omweso bakugambe nti ekyakufunyisa ssente lubaale yali ayagala ssabo ku kika. Baakuwa ssente obeeko ebintu by'otereza n'otamanya, ssente zo zoolekedde okuggwaawo. Bangi ebyawe babiwoye, banka zibitutte, mabanja mu gavumenti, bintu eby'enjawulo bafunye ebizibu eby'enjawulo. Abagagga bafiiridde mu z'akisidenti, abagagga bafiiridde mu mazzi, abaana b'abagagga bafudde bubi, abagagga bafudde bubi okusinga akisidenti ezo, endwadde ez'enjawulo. Omugagga alina buli kimu, alina buli ssente, omugagga n'atonda ekirwadde nga si kyakuwona, ne bamuvugira mu kagaali, n'alwala olukonvuba, n'afa, emmaali ye netandika okukyankalana. Ebintu eby'enjawulo si ya nsibo, tejja kunywera, buli omu ne yeesoolayo. Mbadde mubanja zi bbanka, abantu abagagga ab'enjawulo abaabanga mikwano gye, mbadde mubanja obuwumbi bwe buti, mbadde ebizimbe ebimu ne bigenda nga mulaba, naye nga taata teyanoonyereza. Okitegedde? Teyanoonyereza kulaba. Eri abagagga balina ssente n'azaala ekyana nga kiyiika endusu, n'atamanya lwaki ntonze ekyana bwe kiti nga kiyiika endusu, ebyana ebimu birema. Abaana abagagga babirina, abasajja abagagga babirina mu mayumba, ebyana mu luzaalo lwe abaana 5 n'azaalamu ekyana ne kimusobera nga kyakulabirirwa kiriko baawusigaalo. Okitegedde? Omugagga n'azaala omwana ng'akuba olumbe, okitegedde, nga lumukuba lumuzaawo, lumukuba nga ne bwali mujjanjaba ne walikosa ssente talikisobola. Omugagga n'azaala abaana ne bava wansi nga tebalaba, abaana bonna nga famire bateekako zigaalubindi nga balina ekifu ku maaso. Omugagga n'atabuuza obugagga buno bwe nnina bwavaawa. Eriyo abantu abafuna ssente nga katala, nga kontulakiti, nga bwe wali ozaalwa mu famire y'ewammwe, lubaale yakuteekako emikono gy'Abaganda bo bonna bo babeere baavu, ofune ssente emikono n'agikuwa. Nga bw'olifuna ssente okomanga weeka, n'onoonya lwaki banno baavu. Mwabanga n'ekiggwa,
wabangawo essabo omugagga olugagga wala asibira mu makyaki asibira mizikiti kumuwaana kutona kuzimba makereziya kuzimba mizikiti okitete naye nga tamanyi lwaki yaweebwa ssente zakuweebwa emyoyo gyewammwe emyoyo gyaddira baganda bo bonna ne gibaavuwaza ne giddira emikono gyabwe emikozi n'emikisa gyabwe ne bagigonnomola ku ggwe omuntu omu nga ggwe olikomawo emabega n'obanunula mwabanga n'essabo eri emmanga mu mwanyi jjajjammwe yabanga n'essabo lyagwa waamerawo omutuba nga mukimanyi ebyamwe mubimanyi kitammwe abemanyi okitegedde kitammwe asirise jjajjammwe asirise naye nga mutuba eri emmanga ewabeeranga jjajjammwe omusajja jjajjammwe yagezako ku byalubaale ne bimulema waabangawo akayumba k'essabo kati ggwe Zebidaayo n'ozaala abaana 6 mu baana 6 omu n'agaggawalamu lwaki teweebuuza nti omu yazifunye zitegeeza ki kati abazadde abamu mufiirwa abaana ne mubaziika ne mukaaba embulaga ne mukaaba amaziga ne mujula okwekutula ebiwato naye nga busiru bwammwe okoze otya okuwangaza mutabani wo ng'afunye ssente okoze otya okweyagalira mwana wo omuzadde tunula mu baana be wabazaala bonna basiraanye omwana omu yalina ssente lwaki teweebuuza nti bo bano si baana bano si bantu kiki ekyabamma ne kiwooli kitegeeza weekiri tambula okibuuze oyite mutabani wo akomewo eka omugambe mwana wange obugagga obwo waliwo eyabukuwa yali jjajjaffe yali kiwanuka lyali jjembe lya kika liryakuwa obugagga obwo mwana wange twetaaga okuzimba ekiggwa ku kika musirika busirisa abagagga batabani bammwe bawala bammwe ne bafa emufa ey'entiisa ey'ekikangabwa n'olaba famire ng'evuddemu abaana bafudde lumu bafudde mu akisidenti babadde bagenda kulambula babadde bagenda kuttu babadde balagawa okitegedde ne bafiira mu akisidenti mulimu abooluganda 4 abooluganda 3 omugagga n'afiira mu kavuyo oba ne bamukuba amasasi oba n'akola ki naye nga ku kika bw'otunuulira famire ye bwe mugenda omuziika abantu bonna n'abawumba tuutu basiru baavu bazibu bonna amannyo gali kungulu nga baavu noyekka yabadde ayinamu ssente gwe muziise ne bakaaba ennaku n'ebaluma kumpi kusula ku malaalo naye nga bwali busiru bwabwe tebaamuyita mutuuza kumugamba nti waliwo ekyakuwa ssente mu famire ffe ne kitwavuwaza tuzimbe ekiggwa ky'ekika abamu bafuna ssente nga gwe wali olina okununula famire yo wali olina okudda emabega n'oginunula ne mugaana ne mujja mufa embulaga ne mufiirwa abaana ne muzaala abaana abalemu olina ssente buli kimu ekiri naye ebyana byo tebitegeeranga ne bwebaweerera basiru omugagga bw'obeeranga n'abaana ng'obaweerera mu kibiina nga basiru ng'ogulirira bugulirizi nga tebategeera manya bumanya gye wava ewaka ddayo waka weebuuze lwaki ssente zigenda kukoma ku nze lwaki abaana bange mubuzeemu abaana abagezi lwaki abaana abange babeera mu bifo bya waggulu nnyo ku lipooti lwaki abaana bange tebalina magezi ate nga amasomero nsasula ga bbeeyi era nga nfuba okulaba nga mbasomesa dde emabega otule ku buliri weebuuza ogambe nti ebyobugagga byonna byentuuyanira abaana bano tebagenda kuba mu magezi mu maaso bakubitunda genda ekoobuuze kitaawo ki ekyabangawo mu famire yaffe olina ssente kikole bwe libasaba olizimbe bwe muba mulina ensonyi gwa muwajjayo nnyo bannaddiini muzimbe ekiyumba ewaka nga kyamwamba muzimbemu essabo munda okitegedde mutuuzeemu bajjajjammwe bye byama by'abagagga abantu abasinga ekintu kye bayita ebyama by'abagagga tebakimanyi ebyama by'abagagga kibuuzo kiri nti neekuumidde ntya mu ssente mulufuna ssente munoonya kubawaana kuyamba ku nnyimbe simanyi gundi alina omukolo gw'embaga ne weetema disiko simanyi waliwo okutuuza bisopu egindi waliwo okutikkira faazi egindi n'ogenda ne weetema otuula mu nkiiko oyagagala olubuto olutudde kammeeza n'ogamba badde obukadde 2 n'otuuka mu lube n'owayo amabugo banneeka babonaabona gwe wafunamu ssente wekka okitegedde bawadde amabugo ga bukadde 5 eka baganda bo bonna gwe waweebwa ssente okubanunula ogaanye lwaki enkya tolwala kansa nga tajja kuwona lwaki enkya tolwala pulesa notandika okubonaabona n'ebirwadde era n'ofa n'obireka okitegedde ekyakuwa ssente tewadda mabega kukibuuza lwaki tolwala kansa lwaki tofiira mu akisidenti lwaki okitegedde kati ekivaamu ng'emyoyo nga gikolimira abaana bo b'ozadde kati nga gikutega kakodyo nga wabeerawo buloka nga gyakuzigira ettaka ly'egyendi balitunda liri ku eka 2 oba 100 mulimu abatuuze abaawo bakaawo kadda balinamu n'ebijja mulimu abataka kati gwe gugamba ate nga nina ssente kumbe lubaale yakutega ate nga nina ssente ng'ogenda olaba chairman ng'olaba aba gavumenti biki nga teri muntu ajja kukulaba mu kamwa ng'okeezaako tractor ng'erima ebirime by'abantu byonna ng'ebisaanyaawo kumbe bakuteze amagezi matono nnyo okugamba nti ku nsi tuliko nga muddo tuliko nga bimera amagezi matono nnyo
kyewuuwo, tuli muddo gukula ne gufa. Okitegedde, enkya ŋŋenda kuziikibwa, ettaka ly'endulunkanira ŋŋenda ddirekera baana. Abaana balirinyweza, abaana baliribeerako, abaana baliliganyulwamu. Kikyendekedde abaana. Abaana mbalekedde emmaali gye nkoze mu ntuuyo zange. Abaana mbalekedde emmaali ennambulukufu. Abaana mbalese ludda wa, mbaleka wa? Okoze erinnya abantu ne bakutwala mu makooti tebakuwangudde. Abaana mbaleka wa? Omanye ekintu kye bayita okuziikuzaawo abantu amalaalo? Omanye ekintu kye bayita amalaalo? Omanye amalaalo okubeera ng'abantu bali awo okuva ddi na ddi abantu we baziika? Egyo emizimu gyonna nga gyegasse. Famire emu neziikulawo amalaalo, n'eyokubiri, n'eyokusatu, n'eyokuna. Omanyi kye bayita emyoyo egyo okwekuŋŋaanya ne giteeka olutalo okuggwa omuntu omu. Ssente wano zikuwala. Emyoyo bwe giraba nga ggwe tosoboka, okaabizza abalamu abaliwo ng'emyoyo giraba tosoboka, emyoyo olutalo giruteeka ku baana. B'ozadde abaana babulwa future. Awo nvuddewo ategeere. Mwe abantu mwenna nga temunnafuna ssente nga mukyali baavu nga tomanyi biri mu maaso n'okera enkya n'ofuna ssente, muddemu empisa. Okitegedde, mu nsi omuntu alina okubeera n'emmeeme ennungi, emmeeme eyagala omulala nga bwe weeyagala, emmeeme ennongoofu, omutima omulongoofu, omutima ogwagaliza, omutima ogutali gwa bukyayi. Towalananga gundi olw'okuba ayomba ne gundi, towalanirangako gundi. Tobuukiranga gundi waabuukidde. Buli muntu tambulira mu bigere byo ng'otambula mu nsi. Bw'ofuna ssente weebuuze, ebyama by'abagagga neekuumidde ntya mu ssente? Okitegedde, lowooza ku baganda bwe wazaalibwa nabo lwaki gwe wekka gw'olinamu ssente. Waweebwa ssente kubanunula. Komawo emabega otununule. Twaddira emikono gyaffe ne tugikusigamu ggwe omuntu omu. Emikisa gyaffe gyakwasibwa. Emikono gyaffe gyakwasibwa ne bwe tunoonya ssente tusobola zifuna. Waliwo ensonga watumwa ofune ssente okomewo, ozzeewo ebyaliwo. Omugagga oli mu Kampala tutegeera. Famire yo bonna baavu bakutwala okuziika basaawa nsagazi. Naye ng'ekintu kyali kimu, wali olina okudda eka ne weebuuza, banne ennono mugisudde, ssente zibaleetedde okusuula ennono okuva ku byobuwangwa musudde okumanya n'okutegeera abantu timukyamanyi kituufu mu nsi. Oli wafuna ssente aziyita Katonda, wazirabanga Katonda kenfunye ssente mmaze sikyalina kinnema ku nsi. Sikyalina kinnema ku nsi, olina ekikulamula, olina ky'oyita nakyo, obudde bwonna kigenda kukusuula mu akisidenti. Okitegedde, ebintu ebyenjawulo ebifaanaganako bwe bityo. N'olwekyo abantu tufune okumanya n'okutegeera. Ategeera ategedde, gwe wenna ng'oli muntu n'omulala muntu ne gw'oyitako muntu, mwenna muli bantu omusaayi gumu, tuli baaluganda. Okwagalana, obuteekyawa, obutabeera na mutima mubi, effitina n'enge n'effutwa, obutakwatirwa munno bujja. Oli alina emmotoka gwe togiina, waliwo ekigimuwa ekyagikuuma. Noonya weetereeze, so tokyawa mukyawi. Mukwano gwaguza emmotoka, mukwano gwa wasizza embaga, gwe embaga yakulema. Si ye ggwe, si ggwe ye. Mwawula ebika, mwawula obusolya, muleke kwekyawa ku mulimu olw'okuba gundi asasulwa ssente nnyingi. Osanga olina ekkomo mu nsasulayo. Emitima emibi egy'obukyayi, emitima egy'ekko, mulekeraawo effutwa, mulekeraawo okuwaayiriza bannammwe ebintu bye batakoze basobole obbasiba. Muno ne bamusiba n'oseka n'osanyuka, enkya olagawa, ekikolimo okitadde ku baana, agenze akaaba naye nga gwe wamuwaayiriza. Ebintu bwe bityo, okugobesa bannammwe ku mirimu. Omulimu gw'oyagala tegujja kukubeerera, ojja gukola osanyuke emyaka 6, naye abaana bo bagaana okufuna future mu maaso. Ebikolimo biva ku muzadde ne bikwata abaana. Teri kyokola kibi mu nsi ne kitalondoola baana. Teri mulogaaloga n'okaabya banno. Amaziga gaabwe galekerera ggwe ne gakwata abaana b'ozadde. Okitegedde, ebintu bifaanaganako bwe bityo. N'olwekyo ekibuuzo kyabadde nti otegeera ddi nti Lubaale waalimu obuzibu, ne twogera ku kinene ennyumba, kinene ettaka, kinene batenda, kinene kyawanga. Ne tubinnyonnyola tuzze tubinnyonnyola okutuuka okulandukira ku musomo guno gwonna omuwanvu bwe guti. Kati njagala tuddeyo ku kye twatandikidde. Waliwo omukyala wano, omukyala ono alabika ndowooza yeddiranga era nga muzzukulu wa Kasujja e Busujja. Okitegedde, omuzzukulu ono alina ekirooto ekigamba nti olunaku olumu yali atambula ne maama mu kirooto, maama wa muzaala mu kirooto, ne basanga taata n'abakubamu ttooki ng'eyaka nnyo. Kati taata yali akutte ejjambiya, maama kyeyava yeesimattula n'adduka. Omuwala ono nannyini kirooto kino kankiddemu mukitegeere bulungi. Omuwala ono yeddiranga era nga muzzukulu wa Kasujja e Busujja. Omuwala ono agamba bw'ati nti lunaku olumu nabadde mu kirooto ne ndoota nga ntambula ne maama nga tulina gye tulaga. Omuwala agamba ne tusanga taata
Omuwala agamba bw'ati nti mu kirooto taata yabadde akutte ejjambiya ng'akutte ne ttooki. Omuwala agamba nti taata n'abakubamu ttooki. Bwe yabakubyemu ttooki nga taata alabika mukambwe. Omuwala agamba nti maama kyeyavudde adduka mu kirooto. Omuwala agamba nti maama olwadduse taata n'amusimbako ng'amusimbako n'ejjambiya ng'era agenda mumulisaamu. Maama n'adduka, maama n'alaajana, maama n'adduka ndeka. Ekyavuddemu maama n'agwa, taata n'amusanga. Taata n'amutemaatema bulere ku bulere. Okitegedde? Kakati ekirooto ekyo kitegeeza ki? Kinene ettaka, kinene kyawanga, kinene batenda, kinene nnyumba. Twabinnyonnyodde. Omanya ddi empewo zammwe nti zirimu obuzibu. Buli lw'olootanga za akisidenti n'oloota nga omusaayi giyiika, n'oloota nti olaba ekiwuduwudu ky'omutwe oluusi kyante nga kitonnya omusaayi, n'oloota omusaayi, n'oloota nga waliwo ekikutemye n'ovaamu omusaayi, n'oloota omuntu ng'afudde bamutemudde, n'oloota nga akisidenti ng'olaba omusaayi awo, lubaale wammwe abaamu ekitambo, lubaale wammwe abaamu omusaayi. Kyokka ekitambo ekyo tekiba kyakukwata bukwasi kigoba kisindiikiriza. Basamirira kisamirire, lubaale oyo abaamu omugerengejjo gwe musaayi bajjajja mu babeera. Basamirira lubaale oyo omuntu anikwa ne bamusobya ne bamukyamya ne bamusamira bubi nga bamuteekamu emisaayi. Lubaale yabuuka omusaayi, lubaale wammwe tabuuka musaayi, lubaale wammwe mulangira, lubaale wammwe musese, musambu omukulu mu lubaale wammwe gwa mukasa tabuuka musaayi. Okitegedde? Omwaliro gwo gw'olubereberye ogukkuba tegubuuka musaayi, tegulaba musaayi, tegukozesa musaayi. Okitegedde? Era bwe mubeera ab'okulya embuzi ku kijjulo oba enkoko mujanjula mu kasubi yammwe ey'abajjajjammwe ne mugitwala ku bbali ne mugisala. Era lubaale wammwe kagabere masabo gammwe tegasalirwa nkoko mu mulyango wadde ku mpagi wadde mu luggya, wadde embuzi ku mpagi wadde mu mulyango wadde mu luggya. Mulekeraawo okusalira lubaale emisaayi mu mulyango, mulekeraawo okusalira lubaale emisaayi ku mpagi mu kasubi munda, mulekeraawo. Ebisolo mu byanjule bwanjuzi mu bisale ng'ennyama eya bulijjo. Lubaale agenda kufuuka ekyambika, lubaale agenda kubaleetera emisaayi mu bulamu bwammwe nga mufa za akisidenti biki nga kiva ku nsamira mbi. Eriyo olubaale atabuuka migerengejjo, mwawule lubaale ku mayembe. Empanga y'amayembe enjawufu n'empanga ya lubaale enjawufu. Okitegedde? Abamu bakyali ku miwanga emikadde nti Mukasa muleetere embuzi tumuwange, era Mukasa oyo ne bakozesa omusaayi okulabika nga bawanga Mukasa oba kiwanuka. Okitegedde? Oba kawumpuli. Empanga eyo ebadde y'emabega, era lubaale gy'ayombera olwaleero okubalaga amasomero. Muddeyo okusoma lubaale kiki ekyamuleeta, lwaki lubaale muteekamu emisaayi, lwaki munoonya amaanyi ag'amangu. Lubaale bamutambuza butambuza, lubaale alinga ddiini. Lubaale olubereberye kati lubakuba, lubalanga emisaayi, muloota misaayi, muloota za akisidenti, muloota ebikolwa eby'effujjo, ebikolwa ebinene kinene kyawanga. Lubaale lwaki abaloosa amasomero? Lubaale lwaki abaloosa nga muli baana bato muzeeyo ku masomero, muli mu nassale mu P1 mu P4 mwe mwasomeranga? Nti kyeki? Nti ababasoosewo baali baagala ebyamangu. Lubaale bamuteekangamu emisaayi, bamukolerangamu zissaddaaka okusobola lubaale okufuna amaanyi n'okubawa obugagga. Olwaliro lubaale kyawakanya, lubaale agamba si bwekyo bwe twabanga tweyisa. Lubaale mwamukoleramu zissaddaaka n'afuukira ddala nga sitaani, ekyavamu abantu okumukyawa. Kati lubaale abalaga amasomero, mulina okuddayo ne mutusoma ne mututegeera ffe baani, emyoyo gy'ensi kyeki, emyoyo gy'ekika kiki, emyoyo gy'ekika tegibaamu misaayi. Okitegedde? Emisaayi gy'oteeka mu lubaale gijja kutuuka gibanje abantu. Abantu bajja kutuuka bafe nga gwe omusawo wafa dda. Abantu nga bafa za akisidenti, abantu beetemula, abantu betta, abantu bafa obutwa, abantu bafa emisota gibabozze, embwa zibabozze, abantu bafa ebintu ebitaliimu. Lwaki? Emigerengejjo gye mwateekamu kati gibanja. Gwe yakola emigerengejjo, yakola emisaayi, yakoleramu ssaddaaka, wafa. Kati ate emyoyo egyo tegikyalina misaayi we giginywa, kati gigenda kutandika okutta abantu. Lubaale mumuggyemu emisaayi. Mulekeraawo okusaliranga ebisolo mu kasubi, mulekeraawo okusaliranga ebisolo mu miryango gya ziikasubi, mulekeraawo okusaliranga ebisolo mu luggya lwa ziikasubi. Okitegedde? Lubaale olwaleero kyabalanga zeezo gyegyo emisaayi gye mulota emigerengejjo. Lubaale mwamubuusa emisaayi bajjajjammwe abaasooka. Ab'olwaleero lubaale abaloosa nga muzzeeyo ku masomero. Amasomero ge gategeeza okuddayo okusoma ku kintu ekiyitibwa lubaale. Mukitegeere, generation empya etegeere ekintu kye bayita lubaale, esamire ekintu ekituufu ekirongoofu, nti emyoyo gyava wa Mukama Katonda, emyoyo egituukiridde, emyoyo tebagisaddaakira batyo. Okitegedde? Saddaaka y'emyoyo, emyoyo gisobola okukusaba endiga ogisaddaakira endiga, era endiga tekitegeeza nti genda ogisalire mu nju ya Kiwanuka oba gisalire mu luggya lwa Kiwanuka. Kikyamu. Saddaaka bwetyo si bwetambula.
era bw'obwanga Kiwanuka akusabye endiga nga Namba ogenda gisirisa ku kyoto kye nga ssaddaaka, era bajanjule wa Kiwanuka n'ogitwala mu lusuku n'ogibaaga n'ogireeta n'ogyokya ku muliro nga Namba neesaanawo ssaddaaka ng'abedda bwe baakolanga ba Ibulayimu baani abaasooka abaasaddaakiranga Omukama Katonda. Okitegedde baasalanga embuzi n'agireeta ku lwoto n'agyokya neesaanawo. Ne mu lubaale ssaddaaka zisobola okubeera mu nnyama ewaddungu eyokebwa, ente eyokebwa, embuzi eyokebwa, naye bisaliddwa bitya? Emisaayi, omusaayi guva mu bisolo, mwe abaliwo ab'omulembe ogwo mufa ne muvaawo naye abasigaddewo mubalese mutya? Omusaayi ogwo gutuuka ne guva mu bisolo ne gubanja omusaayi gw'abantu. Lubaale mumuggyemu kifaalu. Lubaale osobola okutondamu kifaalu gwe wennyini amusamidde singa entandikwa eba mbi. Mulekerawo okubuuka emisaayi. Mulekerawo Kasubi ziteekamu emisaayi, emiryango giteekamu emisaayi, enzijjo ziteekamu emisaayi. Okitegedde bw'osalira ku bbali tewali kigaana gamba nti Lubaale omuwadde ente. Okusalira mu luggya oba mu Kasubi emisaayi si kye kitegeeza Lubaale nti osamira nnyo era omanyi nnyo era Lubaale omuwadde nnyo. Yanjula ente mu Kasubi, yanjula embuzi mu Kasubi. Okitegedde embuzi mugitwale ku bbali mugisale. Okitegedde ebintu eby'enjawulo ebifaanaganako bwe bityo. Emisaayi egyo gigenda kulanda. Lubaale agenda kujjamu kifaalu. Ewaka wagenda kutandika abantu abamu okufa oluusi ng'omulembe gwabwe gukaddiye. Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kati ono omukyala bamugamba ki? Omukyala ono Lubaale waalimu ekitambo naye ng'ekyaleeta ekitambo kiki? Balina ensonga gye babalanga. Oyo Mulongo Kizza yaleese akatuntundu akakatata okutematema maama. Kati ono omuwala bamugamba ki? Omuwala bamugamba alongoose ekyo. Ogwo omwoyo gwa maama gutuddemu ono omuwala. Tebakugamba nnyoko yennyini, ate tebakugamba kitaawo yennyini. Kyekyo ekyo. Ono taata akutte ttooki, akutte n'ejjambiya, ajjidde mu katundutundu ka Kabaka Bulamu mu katundu aka Walumbe. Taata tabadde ono taata kuzaala yennyini. Eyo just editing ya kirooto. Taata oyo taata Kabaka. Ettooki gy'akutte obwo wajjajjaffe Kiwanuka. Kiwanuka abadde akukuba mweso. Bwe bakuba ttooki n'etunula eri olengera ebiri eri. Kati taata abadde akuwa mweso. Kiwanuka akuwadde mweso nti lengera obuzibu bwe buva mu kika kyammwe. Kati taata n'atandika okugoba maama n'amutematema ng'agenda mumulisaamu. Ezo empewo enzadde zikuwadde omweso, zikuwadde ebyokumanya n'entandikwa butya bw'ogenda okutereezaamu Lubaale oyo. Taata akulaze, Kiwanuka n'akumulisiza obuzibu we buli. Maama gw'olota si yonna akuzaala, maama gwe mwoyo gwa maama Nnaalongo gukutuddemu. Maama Nnaalongo ye muka taata. Okitegedde, tereeza obwa Nnaalongo gwo. Tereeza Lubaale ng'osinziira mu mukazi. Omukazi ye yasoba mwamusobya. Okitegedde, kati bakulaga omukazi ebimukwatako ne Kapaakalimba amulimu kasasiro n'ebikyafu byonna ebimulimu byebyo. Lubaale ogenda mutereeza otya? Lubaale ogenda mutereeza ng'oviira ddala mu Bwakabaka, mu bwa Kinene, mu bwa Walumbe, mu bwa wansi, mu bw'Omulongo Kizza. Okitegedde, kati guli gubadde mweso. Taata okukwata ttooki mweso, taata okukwata ejjambiya mweso, taata okugoba maama mweso, taata okubeera omukambwe mweso. Obukambwe bwe bukambwe buli mu Lubaale wammwe. Ekigambo taata ye taata Kabaka akuliko. Ejjambiya kye kitundu nti bwe mugaana waakiri tujja batta. Ye ejjambiya. Ettooki ke katuntundu akalaga nti Kiwanuka yeewaddeyo kukumulisiza ku ki ky'olina okukola. Ye ttooki. Ekintu kugoba ke katuntundu akalaga nti Lubaale abagoba mu famire. Ekintu maama gwe bagoba ogwo mweso ogulaga nti ekyo kye bagoba kituddemu ggwe. Ekintu maama kugwa wansi ke katundu akalaga nti byonna by'oliko ne gy'olaga future yo mu maaso ojja kugwa wansi. Mu kugwa wansi kye ki? Taata atemyetemye maama. Ensi ng'emaze okufundira ng'emirimu gyo giweddewo litandika okufuna ng'ebibonerezo omuli ebikanga bw'okufiirwa abaana biki. Ke katuntundu ng'atema maama. Kati okutema kye ki? Wono omuntu bamutema avamu musaayi. Okitegedde, okutema kye ki? Tereeza Lubaale oyo omutereeza dde mu bwa bulamu. Aveemu ebitambo, aveemu ebintu eby'enjawulo. Kati gwe bw'otambula ku musawo, omusawo akwasa malowo. Okusinza ku Lubaale engeri gy'akubamu omweso, teri musawo ayinza kulaba Lubaale mulambulukufu. Era abalina kugaa nti amalogo ge gakulembedde naye waliyo ne Lubaale. Kati ke katundu akabasiikiriza ku myeso mwe abatuddeko olubereberye. Ye ate naakugamba nsulewo obusozi. Akukuume liiso ddene Ttunda Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko Onnabuddu.